Nebagamba no, Uganda okuterera ne Rwanda ne Kenya n'amawanga agali mu mbeera eyo only lift the budget. Ebyenzijanjaba mu biwe just obutundu 15. Only 15% of your revenue muziteke mu byenzijanjaba. Awo omuntu yenna alina kabeere mwavu atya ajja kuyingira mu ddwaliro afulume agende nga mulamu aweereze ensi ye. E Rwanda bakikola amalwaliro gaabwe gali perfect. E Kenya bakikola kyova olaba ba political elite n'abagagga ewaffe babajjanjabira Kenya. Uganda yo yafuuka cemetery. So we want to fix that, and we will fix that because the money is there. The money is there. Twagala okutereeza ebyensoma byaffe. Our education system is a fake. It is old school. It is colonial. No wonder abeesobola bonna bonna tebasomeseza abaana waffe. We want to improve our education system. Number one, kuva ku primary. We've talked about the 4 A's: academics, athletics, arts and agriculture. If we focus on those things, not only academics, we can revolutionize our population. Si buli omuntu asoma kubeera engineer oba doctor oba lawyer. We can train athletes right from school, and they will transform our economy. Ku athletics zibamu sente nyingi, and you know our bodies historically tuli talented. Ku mirembe gya Amini twagenda ku zi finals ez'enjawulo. Back then fe twafulumyanga ba athletes abakabi, ba boxer abakabi n'abawuzi abakabi. We don't have that anymore. Lwaki? Kuba munange Museveni abali close to him bonna tebalina talent birevevu. So we want to fix that in our education system. Ate si ku level ya wansi. Zewe nasomera ku government sponsorship. Kuba nali mugezi. Nekati ne bw'obeera mugezi otya ng'okola arts, you cannot study on government sponsorship. What's the explanation? Twetaaga okukola sente, university yetaaga okufuna sente, therefore the student balina okusasula. You know how much money Makerere University collects from private students? Just 100 billion. 100 billion. Naye mumanyi sente meka Museveni z'akozesa every day? 3 billion shillings every day. That's what Museveni uses. Museveni put aside 1 trillion shillings in his so-called PDM agende akola campaign. Wetaaga kujjako only 10% ku sente z'akozesa mu PDM. 10% n'oseke Makerere, tewali mwana wa Uganda agenda kuddamu kusasula Makerere. 10%. Let's say tujeko 50%, only 500 billion zitwale mu university zonna. Kitegeeza ti by a stroke of a pen universities za Uganda zonna ziba zigenda kubeera free. Tewetaaga kulowooza nnyo. You don't need rocket science. You only need a heart that loves your country. As simple as that. As simple as that. Kati ku sente za PDM ojeko hafu ebyenjigiriza byo biwedde. Okusoma kwa bwerere ku university zonna wegenda olime wendo otunde manyi owerere omwana kasito omususa primary n'omususa secondary. Bwaba mugezi nasala oba genzi mukono university oba Makerere oba Kyambogo oba wa, okusoma bwerere. Only half ezya sente za PDM olwokusoma bwerere. Kati eri half endala gikwate ogise mu byenzijanjaba. Oteke malwaliro g'emulago ga nkozi gawa era otowe order nga president n'okujjanjaba bwerere. Government esasudde. You get what I mean? Ezo sente weeziri muziraba zezo ze batambula nga bamansa nga bagula banna Uganda. Just by that money omaliriza free education, free university education, free health care. Then nodda ku birala.